Enkya ya leero abasuubuzi mu Kampala bagaddewo amaduuka gaabwe awatali kukola mulimu gwonna gwabwe Abasuubuzi nga balaga obutali bumativu ku ngeri gavumenti nga eyita mu kitongole kyayo ekya Uganda Revenue Authority gye basoloozaamu emisolo egibanyega. Ekifo eky'ebyobusuubuzi ekimanyiddwa nga mu Kikuubo kiggaddwa awatali dduuka lyonna kuggulawo nga wano gavumenti weesinga okujja omusolo omungi era abasuubuzi bazze mu bungi kyokka nga tebaguddeewo obwedda bataayaya butaayaya nga abalala batudde. Era olwaleero ku makya ssentebe wa Kasiita Dr. Thaddeus Musoke yafulumizza akatambi k'eddoboozi lye nga kalabula abasuubuzi bonna obutagezaako kuggalawo maduuka gaabwe era n'agamba nti abanaggalawo amaduuka gaabwe bajja kukikola ku lwabwe kubanga Kasiita eky'okuggalawo amaduuka tekirina mu mukono olwaleero. Njagala okubakasa nga Kasiita mu nteekateeka eya 8 okuggalawo amaduuka oba okwekalakaasa nga Kasiita tetukuliimu era tetukuwagira olw'ensonga nti okusinziira ku nkiiko ze twatuula n'abakulembeze ab'ebyobusuubuzi ku mitendera egy'enjawulo twasalawo tuwe ennaku enkulu Easter ne Idi ekitiibwa ate era mu nnaku zino nga n'enteeseganya bwe zigenda mu maaso muleme kutya bwe mulabawo enteeseganya zonna ezikyagenda mu maaso okulaba nti ensonga ezinyiga abasuubuzi zisobola okusalibwa amagezi. Abasuubuzi bwe twogeddeko nabo mu Kikuubo bagamba nti ensonga ya IFRIS enkola empya URM eyita okusolooza emisolo yabamazeeko emirembe nga kati baagala gavumenti enkola eno egiyise mu makolero so si kugiteeka ku bbo. Kyetwagala ffe ng'abasuubuzi okusala ku misolo n'aba IFRIS okuva ku miryango like ng'omulyango gw'Ekikuubo awo babeerawo n'abasirikale ate oba wakafuluma akeedi nga n'abalala baabo bakwata bakusaba risiiti bw'oba tobawadde kobawadde oluusi baba baagala enguzi olubawo emitwalo nga 2 nga bakuta wano mu Bulago erisiiti bye biki tusooke tuggalewo luno tuli muka Katonda mukulu Katonda yandituyambye naye nakiyaba kubanga yagaba era yajjawo lwaki tatuyamba nganje nsuubula akantu ka mitwalo 2 mitwalo 3 kati kagera tukana mitwalo 6 ndifuna transport y'okudda ekyankwanzi amazima mukikengewo zitulemedde nakawa zitulemeddeyo okujjako abakyalina bokaboka be balina ssente ezo kuba be balina access okitegeera nefe bamufuna mpola konteina zitulemedde simanya irisiiti eyo irisiiti ekwata naffe bamufuna mpola bane tetugenda okusobola ekikubo kigenda tulema koledde mu Kikuubo emyaka 2 naye kubanga kunyigirizibwa tunyigiriziddwa ekimala abasuubuzi abeefuula nti bo bakola nnyo yesaawa bakimanya ifuna tunakubeera wamu ne gavumenti etegeere nti olulimi lwesobola okutegeera lulimi lwakwekalakaasa muno tekukyali muzannyo. Byakyambadde Lawrence, Salt TV, Omunnyo.